Bannamateeka ba NUP mwami Benjamin Katana ng'ali wamu ne Musisi ne Council George Musisi nga bava munda kwebera ku banaffe abali wano e Masaka olunaku olwaleero. Jukent President amaze kuyingira bano bannamateeka be, ndabako bayimiridde ne Honorable Alice Nanungi, ayimirideko n'omukyala waawali MPG omukyala Sharon Mulungi, bava keberako abasibe b'ekibiina kya NUP. So bannamateeka bavuddeyo katulabe. Sama. Jona. Nase okulaba. Ze okulaba ku bantu baffe abali wano. Tubalabyeko bonna, tukimanyi nti group ya Achileo bo twabasabira okweyimirira mu kooti, twasaba kooti ebawa okweyimirira, era tubadde tubalaba nga tubategeeza wawe tutuuse mu nsonga ezo. Muganda waffe Eddie Mutwe naye tugenda kuteekayo okusaba kwe okw'okweyimirira olwaleero. Abadde akola mpapula, atira mukono ku mpapula ezisaba okweyimirirwa okwo era azitaddeko. Ekyokubiri kye tugenda okusaba kooti ku musango wa Eddie Mutwe, buli omu akimanyi nti yakubibwa, yatulugunyizibwa, era eddembe lye lyonna erimuweebwa ssemateeka lyatyoboolwa nga bamukutte, ate nga kyakolebwa magye, ate kyakolebwa mu bugenderevu, kubanga tukimanyi nti fayiro gye bamutaddeko oludda oluwabi lwali lwagamba dda nti lumaze okunoonyereza. Kitegeeza nti senga baamukwata bandibadde bamuleeta nkeera mu kooti, tewali okunoonyereza kwonna kwali kulina kukolebwa. Bamukwata ku Sande nga 27 yandibadde aleetebwa mu kooti, naye ennaku ezo eziyakuumibwa baali bagenderera kumutulugunya, era baamutulugunya era ng'alina n'enkovu ezijjudde omubiri gwe gwonna zaatulazeeko ebiwundu, era nga akyali mu mbeera ey'okufuna obujjanjabi. Ekyandibadde kisinga obukulu kyandibadde kyakufuna medical report eyetengeredde, oba okufuna okunoonyereza okw'omusawo yetengeredde, okumanya extent oba obuvune bwe yakufuna bwakomawa era bwatuukawa. Ekyo tunaba kukifuna era tukyakisaba. Naye tugenda teekayo ng'oggyeko okusaba okweyimirira omusango okusaba emisango gyonna gimuvunaaniddwako gigobebwe, kubanga ekiri mu mateeka nti omuntu bw'omukwata ne bwe omuvunaana kutta abantu 100 kasita otyoboola eddembe eryo ery'obwebange ng'omukwata oba emisango girina okugobebwa. Era kyetugenda okuteekayo okusaba okwo olw'engeri gye bamuyisaamu ng'akwatiddwa, era nga tusuubira nti ekyo kiri mu tteeka, etteeka erwanyisa okutulugunya abantu, era nga tulowooza nti kooti bw'eneewuliza obujulizi n'okusaba kwaffe ejja kusuula emisango egyo gyonna egigobe. Twateekayo okusaba, twafunye olunaku lwa kooti omwezi ogujja, tujja kuba tubategeeza gujje mu kooti ewuli okusaba kwabwe okw'okweyimirira, era tusuubira nti bajja bawa okweyimirira. And we're just briefing them about how far we've gone. We've got a bail date sometime next month, and we hope court will hear us and grant their application for bail. For Eddie Mutwe, as you know, he's been badly tortured. He was badly beaten by security agencies, especially the army. They have charged him on the same file that the Achileos, where the state had already committed them, saying that they are done with the investigation. So you wonder why they would hold him for over 10 days, for over 9 days, yet the investigations were done. So they would have driven him the following day or that night to court, which they didn't. He was held in Comunicado. He has visible torture marks all over his body. He still walks with support of a stick, and we hope that we would need an independent medical examination to know the extent of the damages he suffered, because those torture marks are what we can see visibly with our eyes.
but it would be good if we had an independent medical examination to ascertain the extent of the marks. So for Eddie's case, he has also deponed an affidavit applying for his bail, which we are going to file. However, we're also going to apply for the High Court under the Human Rights Enforcement Act to have all the charges against him declared a nullity as a result of the torture he underwent, as a result of the his constitutional rights, which were badly abused by the state. Because the law as it is now, it doesn't matter what the charges are against you. The moment you torture someone before bringing them to court, those charges should be declared a nullity. So we are going to apply to court, and we think that if court applies itself to the law and the facts before it, it will declare those charges dropped.